Yes, nate nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gye sinza obanga otuuliriza webale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Amawulire malungi eri bannayuganda oba oliawo, amawulire malungi eri bannayuganda oba oliawo. Anti General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force avuddeyo n'agamba nga baakoze discussion ez'omulamwa basse omukago kiringa kyakutta mukago ne President we South Africa Cyril Ramaphosa. Era avuddeyo ne yeewaana General Muhoozi Kainerugaba mu nsonga ez'enjawulo kubanga agamba kino kye yakoze tekikoleka mutiitiizi. Tugenda kubanga tubikuwa otegere ki leero Muhoozi Kainerugaba kye yakoze ekimutuusizza okubanga yeewaana n'essaawa zino nga asambira n'amabega nga jjanzi. Agamba nti Uganda yandibadde essaawa zino etandika okujagaza kubanga bagenda tandika okunyumira olugendo lw'e South Africa nga tebataddemu wadde visa. Agamba okusinziira ku promises zetwakoze mu discussion wakati wa Uganda nga ekiikirirwa General Muhoozi Kainerugaba ne South African President Cyril Ramaphosa. General Muhoozi Kainerugaba kino kye yatutte nga Ramaphosa gwatwalanga ankowe. Agamba nti nno twayogedde ku kya free visa travel era ze zimu ku nsonga ze zimu ku topic ezabadde ku mmeeza ku meeting eyasembayo. Ayongera n'agamba wabadde ayogera ku social media Muhoozi Kainerugaba nti visa free entry ku bannayuganda bonna mu South Africa ze topic ze badisikasinzeeko ne ankowe Cyril Ramaphosa. Agamba nti no visa free entry for all Ugandans in South Africa is one of the topics I discussed with my uncle Cyril Ramaphosa, President of South Africa. Agamba nti solution ejja mu bwangu enaatera okutuuka era okulangirira kuno kugenze mu maaso ne kukyamuukiriza bannayuganda abamu ku bannayuganda naddala abo abanoonya okutravelingira mu nsonga za bizinensi saako n'okulambula saako n'abakyalira families mu ggwanga lino erya South Africa. Gye buvuddeko passport ya Uganda baherodas abakwasaganya passport bali kwayalinga basobole okuba nga baapulayinga visa nga tebannaba kubanga batravelinga mu South Africa. Era kino nga kirabikanga ekkubo erikaluubiriza ennyo ate ng'era lya muwendo ng'olina okkisasulira ekyokufuna visa. Kakati nno obusobozi bw'okuggyawo ensonga eno okuli erikwayalinga erabiddwako nga step egendereddwamu okwongera amaanyi n'okunyweza diplomatic relation saako ne economic ties eri amawanga gano abiri erya Uganda saako n'eggwanga lino erya South Africa. Ng'oggyeko agreements yagenze mu maaso eyakoleddwa naye tennaba kubanga erirwizingibwa kukakasibwa tteeka mu bannayuganda newankubadde Muhoozi Kainerugaba akoze statement era n'avaayo n'aliceivinga nga statement webadde positive ng'esayiningiddwa naye tennaba kubanga eririizingibwa. Era bannayuganda bangi mbalabyeko nga beeswanta nga balindiridde confirmation kuva gavumenti zebbiri zino zombiriri eya Uganda saako n'eya South Africa okulaba nga bateekawo free visa arrangement basobole okuba nga bateekinga effect ku nkola eno. Olowooza ki ku nsonga eno? Golowooza kinaabeera kubanga meetings nyingi Uganda zeebaddemu ne diplomatic ties nyingi zeekoze ezimu nga tezituukirizibwa. Golowooza kino kinaatuukirizibwa? Twalaba wano mu Congo bajjawo visa naye kyatuuka ekiseera ne bagaana era abamu bakyasasula visa nga bayingira eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati golowooza ku South Africa kinaasoboka bannayuganda bataddamu ku applying for the visa entry nga bayingira eggwanga erya South Africa oba banaakikkiriza ne kigaanibwa ng'eggwanga erya Democratic Republic of Congo bwe lyakola? Nkwanirizaako nnyo mu comment section. Oli ku UG Updates TV ko sinzo bango tuuliza.
Bw'atannatwenga kukkirira wansi olw'ekigambo subscribe kikooneko ojja kubanga otwenga ku mbagaliza weekend ennungi. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa UG Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gw'ayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gw'ayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku UG Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa UG Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabira koona mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobole okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwe bajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So tikyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuukeyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubakawo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannange abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira.
kati naye mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyi ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira so tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kyekiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kyekiggwanira bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kyebakuwa kibakufujjirira mu kabaasa kyekiggwanira ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga nedda wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kyetugenda oba kyetulwanira kyenfuna kyengwanira mutuufu ogenda n'owetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi ky'oba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza nja basaba kana akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda si lwakuba nti oli bulungi kati wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira ekyo kyekibuuzo era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira muli ku Yugi Updates TV ku musinzi obanga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga mbaagala nnyo mweraba era nga mbaagaliza ebisinga